Kinalabi nakubanga nakirabye mu Luzungu mbadde njagala omuntu akinsomere mu Uganda nga kiri mu ngero 17 olunyiriri olusooka. Wanaba omusomi wa Bayibuli anakinsomera mu Luganda kigambye better is a dry morsel and quietness than with than a house full of sacrifices and but with strife. 17 olunyiriri olusooka. Akamera akaluma awamu n'obutebenkevu kakira ennyumba ejjudde embaga omuli okuyomba. Haleluya. Akanyiriri ako kansigaddemu ewali eddembe. Emirembe kibala kimu ku bibala eby'omwoyo omutukuvu. Omwoyo wabeerawo eki eddembe. Naye kusobola okukya ng'obwemu bw'oyagala ennyo ayina ekintu kyakoze nekitabangula emirembe. Kakati tulina okubeera sensitive nga tunaakuuma emirembe mu maka, okutegeera turbulence eyo wetandikidde, ne tubeera bangu ab'okutereeza ensonga yonna ebezze. Ekkanisa ya Mukama waffe Yesu gy'ajja okukima. Kama yeebazibwe era ng'alina okubanga naye asipakulinga mu ngeri endala ekyambalo kye twambadde kisaanira. Kama aweebwa ettendo, waliwo embaga ejja reception wabaka ate bagenda kubanga banyumye. Abaganda bagamba
Sembera.